His Excellency Bobi Wine agabide abantu b'Ekisoro Amazzi libadde essanyu jerere nga bamwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi tanka y'amazzi banono babonyi ba budamu abajja mu Uganda. Wulira essanyu nzije nkongereyo. His Excellency Robert Kyagulanyi. Aha, His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. President, me, I'm Jackson. I'm thanking you for the good work of this for us. And you know, life is water. What is life? Water is life, life is water. Kapiano nkaize nja kusaba video eno jimpele ka like jimpele ate ekigalo ate mu comment section atwebaze President Bobi Wine asokubanga obolya naye addamu amanyi abantu b'Ekisoro abo yabakyalira omwezi gumu emabega era bw'ate solo kubanga agenda yo ne family ye mujukira bulungi nabanga alaba embera mwe bayita kati nno abantu yasalawo kubanga obolya abawa agatini era ne kolo aina ejjambale yabakwatirayo era nategerako nti yabawa milioni 5 nambirira awono amunfo kati nno Bobi Wine wali ku mikutu gye jonna agamba we visited the marginalized Batwa community at Mpera camp in Nakabande Kisoro district. Eyo camp y'aba refugee era kigambibwa bano abatwa bayina ettaka kwe baali era nga lino lyaso kubanga lyabumbulukuka okakana nga bagenze awo basengewo. Thank you very much. Rakoze cyane ku dusikiza isezerano tubye president. Basokubanga banonyezawo obubudamu agamba amongst other problems their main challenge is access to clean water. I pledged to support them and yesterday our team delivered omutwalo gumu liter tank oboso okubanga okitegera so abambi agamba nti abantu babbatwa mu Kisoro district wali yabasuubiza olunaku olwayiriyo omwezi gumu emabega era nga ekimu kye bali bafesinga challenge yali amazzi era olunaku lwejjo nga tiimu ye yakuliddwe Secretary General Honorable Lewis Rubongoya nga onono yasobodde okubanga ayambako mu kudelivaringa tanka eno ey'amazzi eya mutwalo ogumu ogujjudde so era nga kyekimu ku bizibu be bamugamba bebasinga okubanga bakola ki baccessinga so yasobodde okubanga atukiriza obolyawo ekisuubizo kye akyabawa. Nja kusaba video eno ate obolyawo buli subscribing ku mukutu guno akijambako okulaba nga obolyawo etambulira ddala abantu be batwa n'abantu abalala bangi nnyo. President tannaba kubanga obolya watukirayo ddala wabula nga agezako kulaba nga abantu be regardless waje bali agezako kulaba nga ki basanyusa era babadde basanyufu nga bo balabaawo bayimbye ne bazina amazina ne bamusabira esaala ate Mukama Katonda asokubanga amwongera ate obolyawo ebisingako awo njagala nkuliseemu nga yebazibwa abantu b'okukyalo. So we are very happy and here my Batwa community they are also so very happy. Yeah, so today we are here in Kisoro among the Batwa community, one of the marginalized communities in Uganda. As you all know, the Batwa used to live in the forests, then they were resettled here, but they are going through very terrible situations. They are very poor and so many problems. So today, a few months back, our president came here and promised them to assist them. So today we came to deliver the support he promised them. We brought them a water tank, 10,000 liters, to assist them and also given them support for food and other things. But we will not stop there. We shall continue to help these people as we've been doing in other places. Awasembayo wakulu nnyo Azawi akakasiza wakwesimbawo akubwaki ngenda kubanga nkubulira kati nno Bobi Wine wemuvaako n'okumwebaza nti ekyamazima abantu be Batwa obakoledde ekyajabu obakoledde ekintu ekisinga okuba ekyakabi ate obolyawo mu bulamu bwabwe akishikiriza Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa agamba ekintu kimu ky'obakola genda ku ssimu yo ate mukubireko gwe ayina ebizibu ebitatambula bulungi obolyawo ng'oyagala okubanga obulamu bwe bukyuka omwami oyo yasalawo kubanga akujanya bate kubbe ensamusamu ono asoma dduwa nkiddamu musomi wa dduwa atalina balala bagenda kutwala ebintu bisigala nga bya madini ne oba oyina eddiini yo nga ate oba olyawo toyagala kubanga ogivaamu yakusomera edduwa ate obulamu nibusobola okubanga bubaako kyebutera. Azawi Priscilla Zawedde yagugumbuludde abayimbi okuli Edikenzo Bekul n'abalala bangi nnyo era n'agamba abantu
abo babba ssente ez'omuwoomusolo ate tebasobola kuvanga bavaayo. Gavumenti yabasirisa lwaki nti basobola okuba nga balyamu Uganda olukwe. Abayimbi yabensonize bangi nnyo wabula nga njagala kuba nga mbakuwa era nga Azawi ono tulina okuba nga tumubeereramu ddala olw'ensonga ate naye alaze nti waali nnyo ku lw'abantu n'ebintu byabwe. Azawi ku mbeera y'enguzi eri mu ggwanga Uganda kanzige. I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde million 5. Ng'olaba omuyimbi bamwadde billion 5 eza Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but abayimbi katubaweeyo billion 5 beyagale. Azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this, yes, and this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. If it was not for this talent, that is why I'm like, for the fact that Ugandans have supported me ever since my career started, this is where the point I come through for them. Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise balya sente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Baagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown oli n'omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe. N'essaawa zino eno omuyimbi asirise abanene kati ate nze bensiŋŋano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. It's only happening on X. But when the person on ground doesn't know what is happening. So as an artist, this is where you come out and say, something is really happening in our, in our parliament, or even in so many other institutions of this, of this country. We need to stand up and and say no to this and say stop to corruption. So katinze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo.